Jangan kuasa nombor untuk kena bingo ini mana? Solo kuda. Mana lagi? Enggak, sekarang. Boleh presiden. Hijau lah kalau mula. Hijau mungkin. Oba muchachi mbadde mbekanga yonka. Afik jangu nawo kekije nawo. Amma afik go kulembe Assalamu alaikum. Yaga tolero mu salamu nga kuli atensa. Barakallahu. Happy Thanksgiving. Mchele kuchaliwo batakuwa mchele kuchaliwo mchele kuchaliwo banaye shifra genda kakati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatulu wano budakika butono nnyo. Just twabalowoozezaako. Era ekitulese okusooka okubeebaza olw'omulimu etendo gwe mukola. Ebiseera ebisinga abantu abakola emirimu ng'egyammwe kulongoosa amakubo, kwera amakubo n'ebifaanana bwe bityo tutera okutwala emirimu ng'egya wansi, naye njagala mmanye nti mukola omulimu gw'etendo ennyo. At least abantu ffe abasinga naddala eno mu geto tusiima. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Leero engeri gy'eriidi njagadde kubaleeterayo ka package ka Idi katono ddala. Kabonero akalaga tubalowoozaako, tubaagala era tubenyumirizaamu. So bwe mba munzikiriza nja basimbisa just line bawe ebyammwe mangu mangu bawe Idi yammwe. Amen. Bannange muzikirize. Warahmatullahi wabarakatuh. Olumumanyi ono. Tukambabulireko. Mwebale nnyo, emirimu gye mukola abantu bagiraba ng'egya wansi, naye njagala mmanye nti mukola omulimu ogw'omuwendo. Ate mwena muli bantu ba muwendo. Kati mukimanyi nti ono sisita wange. Ono mwanyina ebirimu twamuyita Saara. Maama we ne maama wange balinga abalongo. Maama we yadda ku maama wange. Okulaba bannange tuze kukabana nammwe ka Idi olwaleero. Ekyamanyi nnyo gya tubaleetedde ka package katono. Kambasabe ndowooza musimbe busimbe. Tufunye omukisa ne tutambula ne president waffe nga tuze wano tubadde tutambula mu divisions eza Kampala, tusookedde Nakawa, netuvaayo ne tugenda e Kawempe, kati ne tujja wano mu Kampala Central nga kyetugezaako okukola kulaga omukwano bano bamaama n'abasajja munanga abamu abeera enguudo wano mu Kampala mu divisions ez'enjawulo. Buli lunaku tujja wano mu Kampala ne tusanga amakubo nga galabika bulungi, naye oluusi abantu batono nnyo abakirowoozaako ne bamanya nti waliwo abantu abakeera ssaawa 9 ssaawa 10 ez'ekumakya ne bajja ne bakola guno omulimu. So olunaku olwaleero lwa Idi tusazeewo tujje tugabane nabo akatono ke tulina basobole okugenda baselebrating ne family zaabwe. Okay, President agambye nti obubaka bwa Idi bugenze kukubiriza gavumenti okuyimbula abantu bammwe abakyali mu makomera. Tulaba n'abamu yadde kooti yasala abasinga tebalina bakuleetera mu civilian court. Yeah, of course kyanaku nnyo nti abantu baffe era abasinga munange basiraamu, bakalanzi, bamachete. Bw'ogenda okulaba umaana abalala, bw'ogenda okulaba nti kati leero olunaku olwaleero Idil Fitri ey'okuna oba ey'okutaano
gye bamaze nga bali mu makomera ag'enjawulo. So tukivumirira nnyo nnyo ekyo ekintu kubanga abantu abo tebalina musango. Mujjukire nti abantu abakkiriza oluvannyuma lwa Balamu n'abakozi ba Museveni abalala okubafoosinga oba okubakaka bo bayimbulwa. Naye bano abaasalawo nti kati ffe tusigaleyo naye tumekeswa tuyingira ku mazima ne bagamba mutuwozese oba mutuyimbule. Up to now newankubadde kooti ensukulumu yasalawo nti tebalina kubeera mu kooti z'amagye. Up to now DPP tavangayo either ogamba nti bano abantu tubatwale mu kooti za bulijjo oba ki. Kakati kyova olaba ttiimu yaffe y'abannamateeka yapulayingidde bail twagala bayimbulwe oba kyonna kyonna ekinasobola okubajja mu makomera ag'enjawulo. With our president leading us, we thought about these people because all of us know that many times we come to Kampala and oba mukyaki mbadde mbeekangayo Afik jangu naawe okulembe salamu alaikum njagala ntolera omusalaamu nga mpulira kensala Happy Thanksgiving.